Abasajja Kabaka okuva mu bitundu ebyenjawulo babukeereza nkokola okujja mu bimuli bya Bulanga okwekebeza n'okwegemesa obulwadde obusesebbula ekibumba bu hepatitis B ng'enteekateeka eno yawombebwamu omutwe ab'ekitongole Kabaka Foundation olwaleero lwe bafundikidde olugema olw'omwezi guno. Bwe twogeddeko n'abantu abazze okwegemesa basimye enteekateeka nnyinimu Ssaabasajja Kabaka gye yateekawo ey'okulwanyisa endwadde ekika kino ng'ayita mu bitongole bye ebyenjawulo. Ensonga eno nnungi era nkubiriza abantu bonna bajje babageme hepatitis B kubanga oba wabufunye sobola kusevinga bulamu bwo naye kyangu nnyo akayiso tekaluma. Twegemesezza mujje abazadde mwenna mugemese abaana ekintu kirungi gye kiri. Neebaza Ssaabasajja okuteekawo enkola ey'okugema abantu be n'okubajjanjaba. Kubiriza n'abantu bonna abasigadde eyo bajje babageme bejjanjabise. Ssenkulu wa Kabaka Foundation Omukungu Kaggwa Ndagala agambye nti ku mulundi guno abavubuka n'abaami bajjumbidde enteekateeka eno. Ne statistics zaffe zitugamba bukyanga tugema tutandika okukebera n'okugema obulwadde buno bwa hepatitis B, abaami be basinga obungi ate okusinga ku bakyala. Ku mulundi guno twagala okwebaza abavubuka bazze mu bungi kubanga abavubuka tubateekako nnyo essira nti mukyalina obulamu bungi nnyo ate Obwakabaka buno empagi yaabwo enkulu eyimiridde ku bavubuka. Mu nnaku bbiri ze bamaze nga bagema abantu 38 be bagemeddwa nga ku bano abantu abakunukkiriza mu 7 be basangiddwa n'obulwadde. Abapya babadde bangi naye ate era tusanzeemu abantu abakunukkiriza kumpi mu 7 be tusanze nga balina akawuka kano. Kintu ekyongera okutweraliikiriza n'okusaba okukubiriza nnyo abantu ba Kabaka mufeeyo nnyo mwejjanjabisa obulwadde buno. Okugema n'okukebera hepatitis B kwakuddamu omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 12 ne 13 nga ku nnaku ezo omukungu ategeezezza nga bwe bagenda okukebera n'endwadde endala ezitali zimu okuli obulwadde obwa nnalubiri, hepatitis B ne mukenenya. Wahida Nampima Lubwama, BBS Telefayina, agesigeka.